Show them! Big show! Bana ko bibi msoka muleke tubaka. Bona bali bakulu. Bana bakulu ne? Amasita mukwate ko. Bakuke no simba. Katika mikolo. Kali kumbaga tunakola je. Byonna byebimu. Ate abantu balala. Byonna byebimu. Mwe bamu. Yenga 18. Amasita. Thank you. 18. Jahazi. Sabawulira abatontoni. Ate olubawo. Mwongera yeri muwawo dikinya singo. Esawa 10. Esawa 10. Badi tukole tuja. Wana. Muteleze. Mama sita. Bale twagalayo kafaani woyo. Bana ka space ko mwimbi afuna ko air fresh. Oya mwenye sio. Tugenda ku set basebo. Tugenda ku set. Bana tugenda ku set tena. Tugenda ku set omuyimbi ate. Bana bagenda kubo. Genda naye nga abasigale bajja kusigala omuyimbi n'abalala bagenda wali mu maaso abantu babiri basigale tugenda sigala wano. Ndowooza wiiki ejja tugenda beera wamu naawe nsaba okuyita ojje obeko obubaka obw'enjawulo bwokufuawo muganda wange the crown prince the king right now of hip hop in Uganda, none other than Fefe Kusi. FBM. Thank you so much. Balamusise basebo ne banyawo, ladies and gentlemen, sanyisa okubala bako. Nachi. Amanya bampita mukiza Frank abatamanyi likasajja kafumbira nayenga aka yoyo Fefe Kusi wa mugomuulira era bw'oyagala akuweerawo. Ndi wamusanyufu nnyo ku luno olunaku olwaleero. Saalugabanga lujja sigenda kulimba naye nga zezimu ku nnaku ze mbadde nnindiridde mu bulamu bwange. Njagala okutwala mukisa guno okwebaza Katonda wange gwe nsaba buli kiro buli ku makya. Namusaba nange ampeeyo konsati nange nnyimuse nga nammwe bwe musaba mu mirimu gyammwe abakola eki abayimuse. Olunaku alutuwadde ennaku z'omwezi 18 tuli wano ku Jahazi pia. Naki? Kantwala era omukisa guno okwebaza aba media partners bange nga sinatuuka kuba sponsor kanneebaze basajja bange abakyala abatwala obudde ne mutunoonya wonna we tuba tuli ne mutujjako amawulire agamu agagasa agamu n'agatagasa agamu agatukuba agamu agatusitula naye nga mwebale tubeererawo nnyo mwana bakyalimu we mutali ebyaddala tetulina we tuli era omuyimbi kambabbireko omuyimbi bw'aba abuze oba bw'aba agudde bamugamba anoonye mmwe
kitegeeza muli b'amaanyi nnyo mwana temuggwanga mu maanyi omulimu gwe mukola gwe gwe gututeera ekyokulya ku mmeeza era mbeebaza era nga njagala kubasabayo akantu munkwatireyo ka vidiyo nga bwe muzze wano tukasigazemu akayivu yaffe tomanya inshallah tujja tegeka kapate kaffe tukekubire fingaffe naki. Now let me take this opportunity to thank my sponsors. Oh my God, nzani fefe kusiwo omwana abenna bulagala nabongoko ava mukiyayo wali eri mwane nankulabye mutabani w'ababi ababiri Francis Baganizi ne Mary Baganizi nzani gwe mukkiririzaamu neyanziza nnyo baganda bange. I'll start with Galaxy TV, Galaxy FM. Family yange nnyo Galaxy TV, Galaxy FM. When I was starting this show, like thinking about doing it, the first people that I went to was Innocent, Mr. Innocent Naharwe. Ndowooza mwenna mumumanyi. Yangamba lugambi fefe ekyo kyawedde dda okisobola. Omanyi olumu oba osobola ebintu naye nga kyeweetaaga ke kagamba akamu okuva ewa kyaliwo oba okuva mu bantu bonna b'olina ne bagamba sigala ng'ogenda. I met Innocent. Innocent gave me a go ahead. Innocent gave me so many contacts that I can reach out to. Nangamba kozesa bano bajja kuyambako. Mungu mulungi banyambyeko, and it's only 1 week to go. Mr. Innocent, thank you so much. Thank you Galaxy TV. Buli akola ku Galaxy TV kumpi mukwano gwange. Buli simanyi yatali kyali wange. Amazima, thank you Flora, thank you Alpha, thank you Nimrod. Badije bo ku Galaxy bonna sigenda benyo mukomo. Thank you so much. Thank you. We are doing it and I'm doing it with you and we are still going together. Thank you Galaxy. I will go to Kagwirao. Kagwirao era nayo ye ya Galaxy. Big up on yourself. Kangendere straight ku Skypins. Skypins oyo omuyaye Skypins munanso nyo omuyito omuyaye. Naye nga abinkoledde mu kaseera katono nnyo abamumanyi win success erinnya likulondoola erya success story wabi nnyo. And we are doing this together. Skypins impozi kye yangambye after my show exactly nga nakamala bwendi bantwalirawo Dubai ngujjalamu kukowamuuko era mamikingi nkwata bulungi nnyo. Mpozi n'ekirala kye bangambye aba Skypins tebagenda twala nze nzekka ku show ennyini ku lunaku lwa show. Bambi omuwagizi yenna ndaba osobola okubeera munnamukisa agenda nange Dubai okweyagalamuuko obweyagazi. They are giving out 2 tickets and 2 visas. Kati teweetaaga kujja na passport yo gwe n'obeera mu audience bakugambirawo ngwe ennyonyi ogirinnyako olwo. So twesunze. Thank you Skypins, thank you for the support, thank you for everything. Bukedde TV Vision Group, oh my God. Dora, thank you so much man. Mumpagidde nga sinaba nakola na show. Muziki wange akubidde nnyo ku Bukedde. Zijukira ebyo ebiseera nga tewannabaawo media mungi nnyo nga bannange okubako akayimbako ku Bukedde oba mulala nnyo naye ndi wa mukisa mbu ne mu biseera ebyo akayimba kange mwakakuba kitegeeza tuvudde wala. I love you Bukedde. Thank you for sharing this journey with me. Thank you Kimra, all the producers at Bukedde. Thank you Kenneth, thank you everyone. I love you Bukedde, mwebale kubeererawo. I'll go to MTN, the biggest, the baddest. Thank you MTN. Mama tata nange babebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala MTN okunzikiririzaamu mwabatuweesa value. Omanyi bw'okola ekivvulu kyo nga toyinaako bantu bakabi era naawe totera kuba wakabi nnyo. So ndi proud nnyo mu nkolaganye n'abakabi nga MTN, and they are doing it so big on me. Owulidde ekiriwo ali wano yenna oba atulaba ku mpewo za TV zonna okutuuka ku ssaawa 11 show yange ya Ordinary bagibaweredde ku 15,000. Ogenda kwekwasa kigwe ghetto youth abadde ngamba toyina sente. Tiketi ya Ordinary ya 15,000 mpaka ssaawa 11 leero, ate nga eya VIP bagikuweredde ku $1,500 ssaawa zino mpaka ssaawa 11. Thank you MTN, thank you for the caller tunes. Maita nonyiga 57# n'ofuna caller tune oba kayimba kafefe busiwo wonna wooli oba okafuna bulungi nnyo nga gubaala era ogenda okutuuka nga 18 nga disco yakuyingidde dda.
I also still want to thank MTN Momo. MTN Momo, thank you so much for coming on board. Beba batusalideko tiketi okuzijja kweri price gye nali nagiwanikako ne bangamba ffe oli wakabi nnyo katukutolereko ku zino ssente ne bakyalibo bonna gye bali yonna basobole okwafoodinga era okujja kyekyo be bakuteereddewo okutuuka ssaawa 11 bwe tiketi ya ordinary ya $1 ate ya VIP ya $2.2. Thank you MTN. Thank you for the support of Uganda music. I love you so much. Whoa, bano babasajja baali bankutudde. Mr. Joel, it's so nice to have you here, man. I remember meeting you in office the first day. Nankuba akabonero. Nansawa, ngamba abasajja bano singa bandabira ddala ne tukikola ffenna ekya hip hop ku Nalubaale. Thank God, kampulira obugalo bwa kirabu mwana. Club Pilsner kino kye mulaba awe tutudde okulabika bwe wati wonna. Club Pilsner yebikoze. Oyagala kuchwa kunywa, oyagala kutandikirawo, kirabu yo wagifunye dda weeri naki ate nga teweerabira Club Pilsner. Yampadde omukisa okukolako ne Phenon events naki. Big up Club. Thank you for the support of Ugandan music. Thank you for lifting our hopes, man. Mutuongerayo nnyo. Nze Steve Gini wange gwe mwampadde bwe mba freestyle mbadde ngenda kuba ya dakiika 3. Boy, mbawa kufiirawo obufiizi. Naki. Thank you so much, Club. I don't have so much to say, man, because I'm so excited. It's my day and it's coming. Nebaza bakyali bange ba artist. Ba promote ba sponsor bakyali bangi nnyo. Naye gwe nerabidde tomera ntondo bambi. Era sigenda kwerabira muntu yenna. World Star Betting, Mwami Salongo talabiseeko naye representative wali. World Star Betting neyanziza nnyo. Mwebale kunkwatirako bambi. Buli eyampagidde mwana omanyi nze eno ye concert yange esooka munansonyiwa. Kati simanyi protocol webadde etambula oba kiri kompaluzala okuyamba buli omu oba okuwagira buli omu. Kyobola banneebaza nnyo mwana. This concert yange esoose era we don't take it for granted buli ampagidde naki. Thank you so much. Thank you all my sponsors. Jagenda kuba media, NBS, Afro Mobile, Next Media as a whole. Thank you my people. Mwana ndi wa mukisa nti sinafunayo ntalo n'abantu. Sijja kulimba. Buli wengenda nnyanirizibwa bulungi ku Next Media waka. Mr. Kinikalisa basooka ne bampa obulango. Bwe bampa obulango nengendayo ne mugamba nsaba meeting samufuna. Nasaba Douglas nambaye ne mugamba naye Douglas mwana NBS ndi family yamu Next Media nkola nammwe buli kaseera kiwaaniki obulango sisiimye ko Douglas ebyo si byaffe nange sibivunaanyizibwako n'abalala be nabuuzaako ne baŋŋamba tebabivunaanyizibwako ne ŋŋamba mbadde nsaba ku simu ya omukulu ne mukubira essimu anansonyiwa oba kimuyisa bubi naye nnyina okwebaza nze kye yankolera bwe namukubira essimu Mr. Kim Kalisa ne mugamba nsaba yaako appointment ya dakiika 15 zokka ne ŋŋendayo ne mugamba ssebo bampita Fefe Busi wukoye oli mubi naawe storage ne mugamba mwana obulango sinnasiima nze bwe bampadde mpulira tekimalaayo naŋŋamba bakuwadde kumeka ne mbumugamba naŋŋamba bonna bwe bakuwadde mbukumisizaamu emirundi 3 oda neddayo eri wansi naki oda neddayo wansi ba Douglas ne beetalaawo. But I thank you so much Next Media. Kimanyite busirwa kubanga Mukin Kalisa yekka naye ne tiimu yonna eriyo munjagaliza mwagaliza music wa Uganda era mwagaliza buli omu agenda maaso. Thank you Sanyuka, thank you NBS, thank you Afro Mobile, thank you everyone man that is part of this. Individually thank you Uncle Douglas, thank you so much. Uncle Douglas naye be bamukuba nnyambako mu kirooto kino ekya concert namulumba naye nga bitandika ne mwebuuzaako ne mugamba Uncle Daga naye mukola papo pate kati gwe atali muyimbi anko okola otya papo pate nze ne sitakola concert nangamba Pepe wamma bakulimba buli kimu okikola ki okisobola nampa go ahead abaddewo nnyo mwana nga agaidinga era kyagaidinga nnyo. Thank you my brother, I appreciate everything. I'm going to take this opportunity to thank my team. Wow, Cubo Management,
kampulira obugalo bwa Kibo Management. Kibo Management abasinga tebamumanyi, naye bwe nakyusaamu ku management yange, omusajja oyo yali mukwano gwange nga bwe mbeera n'abalala bonna alina emirimu gye gyakola, naye nga mbeererawo nnyo. Bwe nakyusaamu ku management ne mugamba, Kibo, story kimwana, lwaki toyingira bino ebya music ne tubiddukanya ffenna? N'agamba ffeffe sibitegeera. Kwanze oyinza obutabitegeera naye ate nze ontegeera, tusobola okwetegeera. He's a down to earth man, talina buzibu wadde. I'm so proud of you, my nigga man. Twakakwatagana naye laba bye tukola byamaanyi nnyo. Thank you so much, and we are still rolling. I'm so proud of you, Manager Kibo. Big up Paragon 360, Manager Box there. So Olikasajja kagezi nnyo mwana, atakimanya alina okukimanya, era weebale kunzikiririzaamu. Oyo omusajja yankubirako essimu nga nkyali awo, nabyo sinnabitandika, nankubira essimu n'agamba okimanye ndoose shoyo. Bwatyo bwe yajja ku boodi kasita yagiroota sho ne mmanya agirabye mu kirooto, ate najja n'aleeta ideas zonna. Big up Coxy, thank you so much. I pray to God bless us more. Angry Management, where are the money? Count the money. Big up mana Angry Management. Abasinga mumanyi manager Labeja Lawrence, musajja tasaaga, era nange yampadde omukisa obutasaagira mu kyange, n'agamba ffeffe tukyongereyo. Be bamukubanda bye nabo nga nkula, jjukira abadde yali ku saidi y'omukulu Mr. President Bobi Wine, kati ate yandaba nnyo nga nkula, nga bagenda mu kirabu ne bandeka mu mmotoka nga nze sikkirizibwa. Naye mukisa mulungi bwali ku show yange esoose, and we are doing it with him, and I pray it's so successful. Big up Angry Money, big up on yourself. Nachi, that's my team, that's how we are rolling it. Bachali bange FBM chekikosi bo bakimanyi, Jamalu wali, Mariswene wali, Tiki Boy wali, Danny Bro my G, I see you, thank you so much. Nalongo wange ne FBM chekikosi kyonna, behind Nalongo kamba isizeewo mbanjulire mukulu wange bannange abadde talina bibaamu, but I'm so proud of you my big bro. Webadde byonna byonkoledde bamuyita Innocent, thank you so much bro. Akatalekeka kwe kusiima bayimbi bange, bakyali bange mwana mukyongera vibe buli bwe mbalabako. Kabaka ate gwe oduumira nnyo. Kuma wabikoze nnyo mwana Kabaka, onzikiririzaamu nnyo. Akasimu kange okalonderawo, ompa advice olumu nonnyombesa n'okunnyombesa, n'ongamba gwe nno ffeffe osaagabye olimu abasajja bakole booda, abasajja batakule. Thank you so much big bro mwana, obeererawo nnyo. Big up King Sir Derumino Kabako. Big up on yourself. Omusajja Kabako yeche yankoleranga nakatandika bwenti okulanga, yangamba ffeffe nkuwadde billboard namba, nengamba ate Kabako yadingira billboard. Kumbe mwana Kabako yali ansaba mwana ntimbe emmotoka ye yonna ngitimbe mwana ebintu byange bistika. Kabako kye wankolera ebyaddala osinga billboard my brother. You superstar my brother. Okitegeera uyo bukoma nsimbi, uyo bitirana mwana wakinkolera bwe nakiraba ku mmotoka yo ne mmanya alaali mwana. Oli waddala nnyo Kabako, wandazeeko nnyo mwana, era nkwebaza nnyo big bro wange. Atapimika, nze sipimika, ate nga tetupimika. Big up Badman Gadget boy, esimu oginkonako buli kaseera onteekako, kuba okimanyi tuba tulina okuwaga. Thank you so much bro. Latif Designer, twesitula ne manager Coxy ne tugende wa Latif Designer. Omanyi be basajja abo abaludde mu industry eno, ate mu kintu kya fashion akitegeera nnyo, ate nga bwe mumanyi hip hop is inclusive in all so many activities. Latif webale twaniriza, webale kubayinga idea yaffe, ate notagitulekera n'ogamba ntambula nammwe. Big up Soldier. Jajja Babaluku Mana jajja, ebintu bya marapo bimanyi jajja, birimu ekwezoleya kungi, mulimu okwekubazi punchline. Katate bafani ne bagenda ne bakukuma, ono asingo ono tasobola freestyle, ono agisobola ono ki, naye byonna tewabifaako jajja. Wagamba ngenda kuwa ffeffe bosi chance nango nyongereyo, nga bw'oyongeddeyo bavubuka all stars bonna benkulabye okuŋŋaanya emyaka gyonna.
oyo musajja era twamulumba nga tumwebuuzaako ku idea ya hip hop. Bwe namulumba nze idea nalina ya hip hop ku mazzi nga njagala tujje tweyira amazzi nga bwe tutontoma. Omusajja oyo n'aŋŋamba naye amazzi g'ogendako ogamanyi. Namugamba Victoria, n'aŋŋamba va mu bya Victoria gwaga amazzi bagayita Nalubaale. Lwaki tetutunda concept nga abantu bajja bakyebishinge nga n'oli waatazze ategeerawo ku olwombo eyo ennyanja gye mutunuddeko ng'omuzungu tannajja wano baali bagiyita Nalubaale. Ndi musanyufu nnyo jjajja. The thing came to life. Thank you so much. Thank you so much. Era nkyakwebaliza ddala ideas zonna zompa n'engeri gy'ongulumingamu kuba obirabye byonna jjajja. I really appreciate. A Spider MC, big up my G-man. Wangamba omukisa guli mu bakuŋŋaanye. Era guli mu bakuŋŋaanye naki. Kyombola leero tukuŋŋaanye tublessing ennaku z'omwezi nga 18. Thank you my bro, I really appreciate. Baproducer bange balaba di Mario, me see you there. Naki webale kubeerawo bro. A best buyer, we're doing this my bro. 18th May. Top buyer MC. Chechiriwo my chepe kulaba wali wonna ne pimpa wali wonna. Ebyokwogera sirina bingi okuleka okwebaza era okuddamu okwebaza abasponsa bange abanzikiririzaamu nga nange basuubiza mbusigenda baleetinga down. First of all, I had a vision of hip hop ku Nalubaale kuba I'm a hip hop artist. I believe in hip hop. I'm a fan of hip hop and I believe hip hop wangi ali wangi nnyo wano mu Uganda. Lwakuba temukyekkaanya ndowooza naye bw'ayagala okiwakanya kolayo okoka competition katono nnyo oba ne bw'oba okataddewo ogamba abaana batandika okompitinga. Nkusiba mbu ogenda kufuna abasinga nga barapa ate nga bakubi ba hip hop. Eyo general bannange tebatunafuya, tuli bangi nnyo ate tuli baakabi ate bafaani batwagala. So I'm doing this for my culture. Ekirala ekyokubiri, mbaddeko ku show z'abakyali bange. Oluba lwakuba eno eyange yeesoose nange platform njeesunze nnyo. Neŋŋamba eno platform nga bwe njeesunze okubakuba abantu omuziki siyinza gukuba nzekka, siyinza givimba nzekka nga ziwe nzekka. Neŋŋamba mwana neetaaga nange okulabayo omuntu omulala nga nfuuse star ku nnaku z'omwezi nga 18. Nga nange bwe mulaba ffeffe bwe si wamma. Era kye nakola ne ngifuula all inclusivity, as in all inclusive, mbungasseemu abantu bangi nnyo bengenda okuperforminga nabo. Okusookera ddala nnyina bakyali bange ba PWs. It's so bad taddeewo tasobodde kubaawo leero DJ Tats naye mwandibadde mwerabirako. Kyali wange talina mikono, talina magulu naye he's a great DJ, he's a great swimmer, avuga emmotoka, talina kyatakola ate nga tali yekka, alina community ye n'abalala bangi nnyo. So it's my time to shine, but I don't want to shine alone. Abo abantu basuubireko nabo okubalabako. Kati tuba tutya mwana nga tetulinayo mulema ali talented gwe mumanyi. Ebyaddala fenna Buchamani yafuuka president ngete ebi yabimala okitegeera. Takyalina mulema mu mbeera kyali. Not in a bad way though. Naye nga bambi nabo beetaaga platform, nabo beetaaga okufiibwako. Owa kamera bw'osanga oyo omuntu naye muwe ku chance bambi. Tomanyi oyinza omukyusiza obulamu bwe kweyo time. So my people are performing with me on 18th May at Jahazi Pia Munyonyo era mubalinde. Nyinawo ba underground MCs, nyinawo bakyali bange ba rapper be mutalabangako nga bo bakuweebwa chance koolo. Balinze bagukube era nabo tomanya mukama ayinza okiwanikiraawo. Nyina bakyali bange, nyina baga Legacy MC, nyinawo omunubbyo bamumanyi, nyinawo chepe mwana muto naye mujja kuba omulaba wa ddabu nnyo. Kati ate waliyo oli omubi bamuyita Kabukusiniga. Kabukusisoko gye mwana obagongeko kyali wange toyinza kubanga toliwo wano. Kabukusiniga amanyi mwana ffenna eyo gye twava Kabukusi wa mukiyaaye nasooka mulabira nange ku kiyaaye eyo nankulabya ate nange njukira keeka n'amatendo nabulagala biki naye bwe namulaba nemmanya mwana eyo yonna naffe gye twakola ki gye twava. So we need to share the platform that we get and we need to uplift each other every time that we get. Thank you club, thank you Pepsi, thank you so much. Kabukusiniga soko nje katono nachi
Nachi. Soko babongeko nawo ite ku bantu bose badugubale fenna. Yeah man. Walk one for the one and everybody there. This goes to each and every ghetto youth. Bana wefena tubere yonga 18 kujahazi pia. Kulabisa paka kuulira bubi. Abana sakone bakijana tetubagana. Ningo kuyingira chebiri. Mukimanyi VIP 5. Afefe Blues live in concert. Ka 18 wano wenyine kujahazi pia. Yes, paka kuulira bubi. Ulira, what a tune. Serekita power tuvukeka babuni olo wallet zibulemba siteta ikun abasali rimeme yepalata ne maloni mabonga koje mulimbuza watagwani baledi zibajeto maninga kutande balani puresha kazungu jali ya nejowani mwawe mulakabaka ne rastibot ngedo uliro lutalo luva kwa iPhone mbuya bulira konezi earphone Afefe Blues live in concert. Chebe yagala babonga